ng'aba opposition tulowooza era tugamba nti amasomero gandibadde magule kati kubanga Uganda yokka yensi yokka egaddewo amasomero wano mu Sub-Saharan Africa. Ekyennaku ennyo kubanga kigenda kuba kirina kyekireeta ku baana baffe olw'okuba olina abayizi bangi nnyo abalina okuba mu kibiina ekisooka ba mirundi ng'esatu ate nga n'ebibiina tebimala okusinziira. N'olwekyo tuvumirira ekikolo ekyokuba nga minisita tafaayo ku byenjigiriza akola nga bw'ayagala ate atya n'okujja mu parliament. Tetumanyi lwaki atya, so twetaaga ajje ategeeze Uganda. Ensonga ey'okubiri y'ensonga y'okusasula abasomesa essente ennyingi ey'abasayansi. Ffe tetugaana kwongera kubanga ekyo kye tuluubirira abasomesa ssente. Naye toyinza tula mu kabineti n'ogamba nti ate oweeko omusomesa omu ssente nnyingi ate owa waggulu amukulembera yaafuna ntini. Kitegeeza nti waliwo obukubagano bw'oboolese mu basomesa. Okusasula abasomesa twagala ssente zeeyongere naye nga tukikoze bulungi nga tekireeta ntalo mu basomesa. Ekyo ekiteeso tekijjangako mu parliament. Bakisalawo nga cabinet naye batya n'okujja mu parliament. N'olwekyo waliwo obuzibu era twagala okuba nti bakireeta. Ffe tulowooza nti abasomesa bonna bandyongeddwa ssente okulaba nti basobola okweyimirizaawo ate nga basomesa bulungi egyo emisomo gye bateekeddwa okusomesa. Naye nga tugoberedde plan nga tumanyi buli omu level kwali ate okulaba nti tetuleeta ntalo. Ku nsonga yo gamba amasomero nti gaddemu geewandiisa aga private schools kyannaku nnyo kubanga minisita alabika tabeera mu Uganda oba tamanyi kigenda mu maaso kubanga amasomero magale. Private schools zirwaningira ku school fees. Abaana tebasoma si magule, balina n'abasomesa balina okuba nga basasula okubakuumaawo nga weebali ate n'obagamba baddemu ate beewandiise ate kubanga okwewandiisa kutegeeza kukozesa ssente. Ekyo kiri very illogical oba kiri mu reverse nnyo ate nga waliwo n'embeera gye wandigambye nti buli mwaka baleete annual returns, buli mwaka baleete ebiwandiiko byabwe bafayiringe returns. Ekiteetaagisa nnyo ssente tulabe ki ekigenda mu maaso. Ku kaseera kano okujja n'ogamba amasomero gaddemu geewandiise buto kubanga gweyagala ssente kyannaku nnyo kubanga amasomero gaffe oba togawadde essuubi ng'ate buli wootuuka buli gombola every administrative area osanga amasomero ga primary nga matiniko ga private, abaana basinga bali mu private kubanga gavumenti gajjula dda. Kitegeeza nti private school bwe zitabaawo gavumenti eri mu bulabe bw'amaanyi bwe kituuka ku byenjigiriza.